Olutalo mu makati ga Dana Nabatanzi ne Florence Nampijja. Kakati nno Florence Nampijja avuddeyo n'ayogera ekituufu ekiriwo. Kankuwa akatambi. Sabira fusola Nampijja sabira fusola wadaya. Njalla bikanga ali biased anyway. But I saw it ningamba okay. Olaba akantu akatambula naliko birthday yange. Ninjas bali bankoledde birthday dinner. Kati lwakuba abantu ba social media batemamu tebamanya kintu kyonna gye kivudde. Era oli baawuli bajja interesting part gye bajjamu. Singa oli alaba ka speech konna ke nakola basobola okukitegeera. So nali ngamba abaana abo nti mwebale kunjagala, mwebale kunsanyusa, nange mbaagala. Omanyi mu bulamu tulina kwagala bakola ki? Batwagala. Atakwagala muleke. Ffe twagaddeko ne tukizuula luvannyuma nti letwayagala tebatwagalangako. Ekyo kiri ku buli muntu. We've been disappointed. We've been disappointed. Mu mikwano, mu laavu, mu booluganda, buli wamu. Oba okitegeera. Ate nga nkakasa buli ali eyo kyali kimutuuseeko. Oba mu relationship, oba mu friendship, oba mu booluganda. Naye simanyi lwaki abantu bo bakikwata ne bakifuna bulala. Era ndoza guno gwakubiri nga nkyogerako. Si kwewozaako, but just boba nze ntera okugamba abantu sayima, gwe boba tonjagala, sikulinaako obuzibu. Sirina kwagalwa nsi yonna. Naye ate tekitegeeza nti onvume. Era nze sikolagana na muntu avuma abantu. Olabo ba ninjas, ne bwogenda kati n'obabuuza essaawa zino. Bakimanyi. Me I told them, temuvuma abantu. Tonvumira, tovuma muntu lwakubanze. Toyina kyovaako ng'osiriikiridde omuntu. Tolina kyovaako. Olumu kikalubirira bami n'abantu okukkiriza nti no oli anvumye olwa Nampijja Nampijja si yamusindise. Ekyo era kibakalubiza naye nze bakimanyi ne bwogenda essaawa zino nga ndesse wano mu katebe n'obabuuza. Bajja kugambira waliwo ne gwe nalabako yatwalirwa oba yali atwalira waliwo bino byoposting oli najja n'akuvuma. Waliwo yajja n'amuleetera. Ne mugambirawo oyo muwoninga gwakubiri. Baba tasobola kwefuga kwata ekifaananyi kyange akijja ku profile ye avume bantu be. Newe balaba bano bannampijja yabasindika. Nze nga ndayira ntya Katonda nga ne tata wange mwagaliza ggulu. Sayino sisindika nk'omuntu kuvuma muntu ate sirisindika. Kubanze waffe nakula mamanga ngamba bw'osirika tolina kyovaako ate tebavuma bantu. Ffe waffe nga mamange ne bwakuwulira ng'ogamba bugambi tomanyiira nga akuba gy'akatale. Era nze mpulira bubi nnyo nze njala bakitegeere. Yes, nakimanyiira but saagala kunvuma. Wadde nakimanyiira. Tekyakuyigula kati naye tokyagala. Naye saagalira ddala nvuma kuba sivuma bantu. Era waliwo ne gwe nasanga omanyi ebintu by'ensi eno bizibu. Njagala okutegeeza abantu abo nti abatuvuma mwenna tubalaba. Tubiraba. Ebimu ne bituyitiraku ne tukuba ne screenshots ne tuzitereka. Oli akuvumye ekinene. N'ogamba kino kankitereke nyongero kyekenneenya. Kati waliwo omukiwala eyanvumanga. Nga nvuma. Naye nga yeerabira nti yakozesa bifaananyi bye byennyini. Terefu mukwano gwange andaba kujika media nkwaniriza era nenkwebaza n'egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Yonno ye mukyala Florence Nampijja kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko. Okuva omukyala Dana Nabatanzi bwe yava mu kibiina ekya Romantic Entertainment bizze bingi byogerwa simanya Florence Nampijja ye yamuleetera okukivaamu. Abalala nga bagamba Florence Nampijja obutakawulagana na Dana Nabatanzi bwe kuva mu kibiina ekya Romantic Entertainment. Kwegamba nga abantu bakreatingawo olutalo mu makati aga Florence Nampijja nga kwogase ne mwana muwala
Diana Nabatanzi. Abamu baddiranga n'obutambi ne babusalaasala nga bw'owulidde Diana Nabatanzi bw'agambye. Florence Nampijja abaako n'ebyo byayogera, abaana ne batemamu obugambo obuyinza okuba nga bukoona weewaawo nga yali abuweereza abantu balala si Diana naye bo ne babitandika okubitambuza nti yali ayogera ku Diana Nabatanzi. Kakati avuddeyo mu katambi awo nga bw'omulabye n'ategeeza nti ye talina lutalo na muntu yenna, talina buzibu na muntu yenna okuggyako ba social media in-laws abeenoonyeza ebyabwe. Bazze nga babisala, ekyo kyo mukimanyi bulungi, bazze nga boogera ebigambo bingi nnyo ku bano abakyala ababiri nga bagamba nti baayawukana tebakolagana. Yes, bayinza okuba tebakolagana, bayinza oba tebakyali ba mukwano, naye Florence Nampijja ategeezezza nti tebalina buzibu, tebalina lutalo lwonna ng'abantu bwe bakola ki, nga abantu bwe baali babyogera abatemi b'omugambo. Embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo. Kansubire omukyala oyo Florence Nampijja ye omwerabiddeko. Nkusaba subscribing gwe atanaba, naawe atanaba kulayikinga video eno nkusaba ogirayikinge. Kankwongereyo n'akatambi katono nnyo. Ensonga ezimu tezeetaaga kuzanyiramu, zeetaaga ozitwalenga oli serious. Oba kyetaagisa kuba na balooya simanyi, naye liri puzzle neegera bito omutujju mwazanyidde mu nsonga mweze mwatutengeza olusaago. Ensonga ziri serious. Genda otunuulire video gye nnakoze olunaku lw'eggulu nga nkolera abantu mu ababiri. Erambika bulungi nnyo kiki mwali mulina okukola. Mwabadde mulina genda nga mulina beetowaze nnyo, kubanga kiri ekitongole kiyimiridde kisitandinze, oba wabalonda oba tewabalonda kitwala mmwe. Kati babataddeko amateeka amakakali. Wuyo tugenze mu festive season, buli muyimbi wandyeyagalidde nti akole ssente. Babataddeko amateeka amakakali, ate nsubire era gagenda kukola, naye nga mwabadde musobola okukijjawo ekyo. Prevention is better than cure. Mwabadde musobola okugenda nga muli beetowaze, oba ogenze na looya ne munnyonnyola oba ne mwetonda ne mugamba tetujja kuddamu. Ekintu kyangu nnyo. Waliwo embeera woba nga toyina ekikalu bya nnyo mbeera, naye gwe mwafudde bakiwagi mu kifo ky'okgenda eri gye baabayise, ate mu mwagenze ku social media. Social media temala bintu. Amaanyi g'enduulu galina we gakoma. Ndi waliwo abajja okukuwaga abali ku social media, wama temugenda ennyimba zammwe ennungi bazikolamu challenge biki. Naye kati ate kikutte ku ggwe omu nga ggwe bali abadde bakuwaga tebalina kibagenda kufiirwa. Kintu kyabadde kitono nnyo kugenda kwogera nabali kwetonda oba kubannyonnyola. Nti ate enkudi si tekiwemula kitegeeza kino, nti omunyo kitegeeza kino ni mumaze ku social media. Ate nga muli bakambwe nnyo, bali eri babalinze mwe muli ku social media. Kati bye basazeewo mulowooza tebiba affectinga, kubanga amateeka ge babataddeko makakali. Okugamba nti nno omuntu okutwala ekivulo okyapuluvinga eri mu poliisi oba mu NEMA nga kuliko erinnya liri puzzle oba gravity, tebakuwa license, awo baba bakutte. Okugamba nti UCC egenda kubanga monitoringa radio zonna, egenda kuyisa ekiwandiiko radio zonna ne TV zonna okubanga tezikuba nnyimba zammwe, ekyo ekintu si kirungi. Bayinza n'okuteekawo ne bagamba ne social media yenenena eyitako oluyimba lwamu bajja gijjawo, kubanga UCC n'obusobozi obwo. Kitegeeza teri agenda kuddamu kuyisa challenge ya muntu kumu ababiri ku social media. Kitegeeza mugenda mu maaso, mwagala kwetonda nga tebamaze obateekako amateeka ago. Mwabadde bakambwe nnyo ku social media, mwenna nabalabye mwaddukidde ku social media kukola live mu kifo ky'okgenda eri gye babayise, ng'ate live ze mukola munnyonnyola ffe tetubalinaako buzibu. Oba oyimbye luwemula lutya, ffe tuzina buzinyi. Kubanga enkudi ekutta omwa Jika Media kwokyali ensonga tukyali mu za graffiti ne liri puzzle. Ebintu byabwe bikutte wansi ne waggulu, naye nga nkusaba olayikinga video gwe atanaba kulayikinga, naawe atanaba kusubscribinga genda maaso obeere nga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini. Nsonga za gravity liri puzzle zikwatidde ddala wansi ne waggulu. Oyo gw'ova okulaba ye mukulu Bukenya Media ategeezezza nti singa
Gravity ne Lily Puzzle babadde bageze olunaku olw'eggulo bandigenze mu meeting eyo gye babadde bayitiddwamu. Jjukira bano bayitiddwa olunaku olw'eggulo mu meeting eya UNCC nga babayita boogere ku nsonga ez'ennyimba zaabwe ezo ze bata bo ze bagamba nti ziwemula naye nga babayimbi bategeeza nti ennyimba zaabwe teziwemula wabula bo abaziwuliriza be bazikwata ne bazifuulafula kye baagala okkakkana nga bazifudde za kuwemula naye nga bo baba tebawemudde mu nnyimba zaabwe. Kakati meeting eyo yabadde olunaku olw'eggulo bano abakulu bo tebalabiseeko era bategeezeza nti basobola gendayo olw'ensonga mbu fiina masannyalaze eyabayise tayina buyinza bukola ki tayina buyinza bubayita, tayina buyinza bubagambako, tayina buyinza bubalagira ku ki kye bateekeddwa okuyimbako na ki kye bateekeddwa obutayimbako. Kakati ensonga zo zikyakwatidde ddala waggulu ne wansi. Nga bw'owulidde omukulu oyo Bukenya Media ategeezezza nti zo ensonga zaabwe zongedde okwengera nti ate ke baavuddeyo ne bakola zirayivu nga bavoola nga kwogasse n'okubeera nga bayisa mu fiina amasannyalaze olugaayu bagenda kubeera nga bakikakasa kubanga kati baba babaninze okupafoominga. Kitegeeza sizoni eno yonna yonna gye mumanyi nti abayimbi mwe bakyasinze okukolera ssente empitirivu tebagenda kubeera nga bakola. Ate kasita bagamba nti promota yina abategeka tebagenda muwa clearance ya kivulu kye ekyo kyokka kyokka kiba kikakasa titeri promota agenda kuba bookinga season eno n'abo abadde baba bookinze tutegeeza bagenda bakime ssente zaabwe bagenda babajjeko ssente zaabwe. Kitegeeza season eno kabakafu ate nga ku muyimbi season eno gye bakyasinza okukoleramu ssente ku muyimbi n'upcoming eyagwe yakoma oyimba emyaka 10 emabega eno ye season wabeererawo ng'alina ebivulu ebyokuyimbako nga 10 ng'ebisinga bibeera na mbyalo ng'alina okutambula ekiro ekyo naddala ku Christmas ne Boxing Day ng'alina okutambula ng'agenda ayimba mu bitundu ebyenjawulo kwegamba bafuna nnyo bookings mu season eno. Bwe baba bayimiriza ssente nnyingi nnyo zibaba bagenda okubafiiriza. Kakati omukulu Bukenya Media agambye babadde balina okukola ekintu kimu kyokka kugendayo kusobola kulaba ng'ensonga bazigonjoola kugendayo nga beetowaze okitegedde oba kugendayo na looya ne bagezaako okwewozaako ensonga ne zisobola okubeera nga mwanatu ziggwa naye bo bakozesezza kifuba bakozesezza maanyi olw'ensonga bamanyi bali mu kudiiringa na fiina amasannyalaze ng'omuntu kumbe bali mu kudiiringa na kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga zino zonna. Fiina amasannyalaze ye yavuddeyo okubeera nga abayita naye ng'ekitongole kyonna kyonna kimuli mabega. Bo balowooza bali mu kuddamu fiina amasannyalaze kumbe bali ku kitongole kiramba ekya UNCC era gye binaggwera tebigenda akubeera birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. So tubasuubira oba ne Bukenya Media abasuubira okubeera nga bagenda kwekuba mu mutima bagende basisinkana abasajja abo batuule wansi boogere. Gwe kirowoozaako ki? Genda mu comment section okkiriza bano bagendeyo batuule boogere oba basigale nga bagumiza emitima nga we bali mu kukikola kati. Genda mu comment section butereevu obeere nga otuwa endowooza yo. Naye nga nze kyemanyi omuliro teguzikiza muliro abasajja abadde balina okugendayo ne babeera nga batereza ensonga ne ziggwa bintu bya kwogerezeganya kuteeseganya tetujja kuddamu kukikola ekyo ne kikola kitya ekyo ne kiba nga mwanatu kivaawo. Nawe genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo era obeere nga oteesa ku mulamu ogwo butereevu. Era nkusaba naawe atanaba kusubscribinga osubscribinge ku mukutu guno ku ssaawa eno yennyini naawe vidiyo eno atanaba kulabika nga ogiwa like genda maaso butereevu obeere nga ogiwa like. Mubeere bulungi.